ndali mu kubuuza ku bantu essaawa zino era nga tulaba n'omukulu Melody naye wali nno azze okuba nti akungaanya ku bantu muzeeyi okwaniriza kusanyuka TV Live n'ekimuzeeyi ndi wano ebigambo byampedde kodda munansonyiwa sisobola kwogera bulungi naye nja kwogera ebitonotono ekirala ekiddirira oli mu mbeera ki nga taata essaawa zino kuba nti ofiiriddwa ku mutabani nga teye fastball kyamukisa mubi nti nga bwe mujjukira nafiirwa my last born omugenzi Emma kakati ate mu kiseera kye kimu after 9 years I've lost my last born kibi nnyo numiddwa nnyo naye tewali kyakola ekitalo nnyo bagamba mukama yaawa era yajjako naye kwegamba ndi musiimu eri Katonda ndi musiimu eriki eri Katonda nti mutabani wange oli yafa emyaka 24 okifuna kati emyaka 24 ono afudde over 50 so bwogenda okutunulira ebibaddewo emabega senga onoonya abantu abaafa before 24 years osanga nti abantu bangi abaafa mu gundi n'olwekyo neebaza Katonda okuba nti asobodde okumpa omwana wange emyaka 24 ate at the same time nampa noona emyaka 5 kikulu nnyo bannange n'olwekyo nkyebaliza Katonda yadde yalina okusalawo era yasazeewo n'amutwala obulamu bwe n'abukomyawo omanyi yafudde ng'obudde ndowooza bunaatera okukya mbadde ndyeka ne bankubira nti mutabani wange agenze kakati omanyi kati mu myaka gyaffe gino bw'obipapiramu n'ogamba kwata naawe oyinza odbigiraki kati kyobola kijinzije kati maze kutuula waka ne mala okukakkana naye nkola byenkoze okujja wano alese kituli ki obadde bwekiri alese mu famire nga abadde omwana asooka omanyi omwana asooka aba n'omukwa n'omukwano mungi eri bazadde be so abadde mukwano gwaffe nnyo ate ekirungi nti abadde akuze mu birowoozo nga osobola okuteesa naye ng'omuntu omukulu nemuteesa n'akuwabula n'okuwabula nagamba ddati ti olumbe lwagundi tulina odwabya bintu ebifaanawe bityo ekintu gundi tulina okikola bwe tuti kale bwe bityo bibadde ddamu tuwulire kiki kyotagenda kwerabira mutabani wo ebbanga lyabadde nga akyali ate mulamu kyesigenda kwerabira gwe mukwano omungi ennyo gwe tubadde naye ng'omwana waffe fasipo omuki omukwano omungi ennyo badde mukwano gwaffe badde afaayo amanyi ono taata ono maama ono senga ono mwana wa muganda wange ono jjajja so ng'ebintu abikwatanga bwe byali badde bikwatibwa yes senga famire ya Semuka TV wamu n'abannamawulire abali wano natutumireddwa nnyo wamu nama kitalo nnyo esewo enteekateeka ziri zitya enteekateeka sofa omanyi kati olumbikidde nti omwana afudde nkoleddewo entegeka mangu ne aba funeral service batwale omufu paka lunaba nga tumaze okukola entegeka ezigenda okukola kiza okumuziika alina baganda bebweru alina bakyala bebweru alina baganda bebweru n'abalala bwe batyo betulina okulinda bamale okujja then tukole entegeka ezirangira ki ezinamuziika oba oliawo abandiyagadde okumukubako eriisa evvannyuma n'okumuwerekera mu kaseera kano bayinza kukola batya bayinza musanga babiriko tuteekateeka omuleeta wano ku Tuesday ku Lwokubiri
kati ku lwokubiri bwetunaba tetusobodde nga bali tebannajja then ku lwokusatu era mmwe aba media mujja kuba mutegeeza abantu nti olunaku gundi ne gundi mujje mukubeko eriisa evvannyuma esebo kale esebo kitalo nnyo kitalo ddala naye mukama yaawa ate yajjako embeera bwetyo bweyimiridde naffe ebigambo atukuwulire mutabani we etegeera lyalwale bakoma ku mulyango teri wa media ate abali ku live ku TikTok oba kale kyekyo